Olugero olw'abaddu mukama waabwe bye yalekera talanta. Mu kitabo kya Matayo essula 25 olunyiriri olw'14 mpaka ku lunyiriri olwa3. Yesu yagira olugero luno ng'alina byayagala otuyigiriza, so olwaleero tugenda kuba ntuyita mu lugero luno mangu nnyo ddala na biki mukama waffe Yesu bye yali atuyigiriza ng'abaana be. Atandika agamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bulifaananako ng'omuntu yagenda n'atambula mu nsi endala n'ayita abaddu be n'abalekera ebintu bye. Omu yamuyita n'amuwa talanta 5, omulala n'amuwa talanta 2, omulala n'amuwa talanta 1. Bayibuli egamba nti abantu bano bonna yabawa okusinziira ku busobozi bwabwe. Okategedde ako? Buli muntu yenna yamuwa. Teyamala gabawa fa nti gwe kwata 5, gwe kwata 2, gwe kwata 1, nedda. Buli muntu yamuwa kusinziira ku busobozi bwe. Eyalina kapasite ey'okukozesa talanta 5 yamuwa 5. Eyalina kapasite ey'okubanga akozesa talanta 2 yamuwa 2. Eyalina kapasite ey'okubanga akozesa talanta 1 yamuwa 1. So ekyo kituyigiriza nti Mukama tasosola, wabula tuzimbe kapasite Mukama asobole okubanga atwesigisa talanta eziwererako ddala. Obusobozi kintu kikulu nnyo maaso ga Katonda. Tugenda batulaba olwaleero Mukama Katonda kyatusuubira okubanga tukola. Bayibuli egamba mangu ago yalina talanta 5 n'agenda n'asuubula n'aviisaamu talanta endala 5. Yalina talanta 2 naye bw'atyo mangu ddala n'agenda n'asuubula n'aviisaamu talanta endala 2. Bayibuli egamba yalina talanta 1 gwe bawa talanta 1. Yadduka n'agenda n'asima ekinnya, feeza ye n'agikweka. Waayita ebbanga eddene mukama waabwe n'akomawo. Mukama waabwe wakomawo Bayibuli egamba n'abala nabo omuwendo. Naga mujje ebitabo tulabe, tubalansinge tulabe biki bye mukoze. Owa talanta 5 yasooka n'agamba mukama wange wandekera etalanta 5, laba nviisizaamu talanta endala 5 endala. Mukama we n'agamba nti oli muddu mulungi mwesigwa. Amugamba oli muddu mulungi, wali mwesigwa mu bitono, ndikwesigisa bingi, yingira mu ssanyu lya mukama wo. Ow'etalanta 2 naye n'ayingirawo n'agamba mukama wange wandekera talanta 2, laba nviisizaamu talanta endala 2. N'amugamba nti nno wakoze bulungi, oli muddu mwesigwa, obadde mwesigwa mu bitono, ndikwesigisa ebingi, yingira mu ssanyu lya mukama wo. Owa talanta 1 yalaba nga ne bano bazze, buli omu aleese ebitabo ewa mukama we babalansinge, awa lipooti eri mukama we, n'owa talanta 1 bw'atyo n'ayingirawo. Ayingirawo atya? Agamba mukama wange nakimanya ng'oli muntu mukakanyavu, ng'okungulira gy'otaasigira era okuŋŋaanyiza gy'otaayiiyira. Ne ntya n'enkweka mu ttaka, laba effeeza yo yiino. N'akwata talanta ye n'agiwa mukama we nga bwe yagimuwa. Ono yadduka buddusi n'asima mu ttaka n'atya ogenda okubanga etalanta ya mukama we agikozesa. Maybe eyinza okukola loosi mukama we n'agimubanja. Mukama we teyali mwangu, ayagala amagoba ku buli kintu kyonna kyakuwadde. Kati ono n'agikwata n'agikweka n'agikimira ekinnya, so that mukama we bw'anaakomawo effeeza gyamuwadde okubanga asuubula agimuddiza yonna nga takoze loosi. Mukama ffe yeebazibwe nnyo. Mukama we n'agamba atya omuddu ono? N'amugamba muddu gwe, called him a wicked servant. Mukama we n'amuddamu n'amugamba muddu gwe omubi, omugayaavu, yamuyita na mugayaavu, omugayaavu. Wamanya nga nkungulira gye saasigira, nga nkuŋŋaanyiza ne gye saayiiyira. N'amugamba kyakugwanira okugiwa abasuubuzi effeeza yange, nange bwe nandize nandiweereddwa eyange n'amagoba gaamu. N'agamba kale mugimuggyeko mugiwe alina etalanta 10. N'agamba kale buli muntu alina aliweebwa era alibana bingi, naye atalina aliggyibwako ne kiri kyali nakyo. N'omuddu oyo ataliko kyagasa mumusuule mu kizikiza ekyebweru, mwe muli okukaaba n'okulumwa obujiji. Ekizikiza ekyebweru kye kirwa? Ekizikiza ekyebweru is hell, Gehenna. Gehenna is to live outside God's presence. Gehenna teri mukama, ogenda kukaaba nga teri wakola ki, nga teri wakuyamba. Kiki kye tuyiga mu lugero luno?
Kituyiga mu lugero luno nti Mukama Katonda tasosola mu baana b'abantu, buli muntu yenna Mukama amuwa okusinziira ku busobozi bw'osobola okukozesa. Okay? Kati kikulu nnyo ng'abaana ba Katonda okuzimba kapasite. Bwe tunazimba kapasite Mukama Katonda agenda twesigisa bingi kubanga ojja kubanga osobola okubimanaginga. Jjukira tuli ba stewards kuno ku nsi, tuli bawanika, tuli bagenyi kuno ku nsi. Omanagiza otya ebintu bya Katonda Mukama Katonda byakuwadde? Mukama Katonda atuwa okusinziira ku parable eno gye tusomye olunaku olwaleero. Olugero luno Mukama Katonda alaga atuwa okusinziira ku busobozi bwaffe. Mukama talina bintu byagenda kuwa kwestinga, tawestinga mafuta, tafukama mwenge musu mu maliba makadde. Mukwano gwange weezimbe, ogenda kwezimba otya? Mu kunoonya Mukama, mu kusoma ekigambo kye, na buli kimu kyonna ky'okola kagibe emirimu gy'okola. Zimba kapasite, baako by'otegeera mukwano gwange. Tosaba busabi saala nenga tozimba kapasite egenda kubanga ekuyamba okubanga okola ky'olina okubanga okola mu butuufu bwakyo. Eyalina talanta 2 yakubisa 2, eyalina 5 yakubisaamu 5, dabo. Eyalina emu yagiziika. Lwaki? Yali asuubira nti Mukama we bw'anajja ajja kumuwa excuse, Mukama we azikole ki? Aziwulire. Yesu tagenda kulya bye excuse byo nti nze natya, fear muzimu. Omuzimu gw'okutya gulemeseza bangi okubaako we batuuka. Omuzimu gw'okutya gulemeseza bangi okutekinga step. Omusajja ono yalina talanta emu, omuzimu gw'okutya gwamulemesa. Era yagenda mu maaso ga Mukama n'amugamba nti munnange nze no talanta gye wampa nagiziika, natya okuluuzinga. Yatya okuluuzinga, kye yatya kinyini kye kyamutuukako, baagimuggyako. Tebaakoma kugimuggyako talanta ne bamukasuka ne mu muliro. Lwaki? Kubanga teyakozesa talanta ye bulungi. Buli kintu kyonna Mukama kyakuwa akusuubira okubanga mukwano gwange oviisaamu amagoba. Mu parable eno tuyiga mukwano gwo obutaleetinga bintu byo kubeera idle, kubeera nga tebikolera magoba. Sente oziteeka buteesi ku account tezikolera magoba ate nga inflation y'amaanyi. Bw'oba nga watereka akakadde mu 1900 ogenda okujja akakadde ko mu 1900 n'akakati nga tebufaanagana. Bye kaali kagula luli tisibe kagula kati. Ebintu birinnya. So totereka buteresi sente, leka sente zo zibe nga zikunoonyeza sente ng'omwana wa Katonda. Ino kituyigiza nti bw'okwata ekintu kyonna n'okiziika n'osuubira nti wona kijjirayo kijjaba kyakola value, mukwano gwange si bwe kigenda okubeera. Mukama Katonda atusuubira okuba nga tuviisaamu amagoba, tulina okubeera abakalaba, tulina okubeera abagezigezi. Bayibuli egamba ng'obwana bwaki bw'emisota. Buli kintu kyonna Mukama kyakuwadde, ne bw'oba olaba nga kitono Mukama Katonda akusuubiramu amagoba. Era Mukama waffe Yesu yayongera n'asomesa. Bw'oyongera n'osoma wansi awo oba 3:1 Bayibuli egamba naye omwana w'omuntu bw'alijjira mu kitiibwa kye ne bamalayika be bonna nga bali naye, awo alituula ku ntebe ey'ekitiibwa kye. Amawanga gonna galikuŋŋaanyizibwa mu maaso ge, naye ali baawulamu ng'omusumba bw'ayawula endiga n'embuzi. Endiga aliziteeka ku mukono ogwa ddyo, n'embuzi ku mukono ogwa kkono. Awo kabaka aligamba abali ku mukono ogwa ddyo nti, mujje mmwe kitange be yawa omukisa, musikire obwakabaka obwateekerateekerwa okuva ku kutonda ensi. Lwaki? Atugamba kubanga nali njala ne mumpa ekyokulya, nalina ennyonta ne munnywesa, nali mugenyi ne munsuza, nali weereere ne munnyambaza, nali mulwadde ne munnambula, nali musibe mu kkomera ne mujja ne mundaba. Awo abatuukirivu baliddamu ne bagamba nti, Mukama waffe twakulaba ddi ng'oli njala ne tukuliisa, obanga olumwa ennyonta ne tukunywesa? Era twakulaba ddi ng'oli mugenyi ne tukusuza, oba ng'oli mu kkomera, oba ng'oli bwereere ne tukwambaza? Era twakulaba ddi ng'oli mulwadde oba ng'oli mu kkomera ne tujja ne tukulaba? Ne kabaka aliddamu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto, mwakikolera nze. Awo aligamba n'abo abali ku mukono gwe ogwa kkono nti, muve wendi mmwe abaakolimirwa, mugende mu muliro ogutaggwaawo ogwateekerateekerwa Sitaani ne bamalayika be. Kubanga nali njala temwampa kyakulya, nali n'ennyonta temwannywesa, nali mugenyi temwansuza, nali bwereere temwannyambaza, nali mulwadde ne mukkomera
temwannambula. Awo nabo ne bamuddamu ne bamugamba nti Mukama waffe twakulaba ddi ng'olina enjala oba ng'olina ennyonta oba omugenyi oba weerere oba mulwadde oba mukomera ne tutakuyamba. Awo nabaddamu nabagamba nti mazima mbagamba nti nga bwe mutaakolera omu ku abo abasinga obuto temwakikolera nze. Olwo bo baligenda ne baweebwa ekibonerezo ekitaggwaawo, naye abatuukirivu baligenda mu bulamu obutaggwaawo. Kati Yesu wamala okubuulira parabuli eya talanta yayongerako n'ayigiriza ku bigambo ebyo byensomye wammanga awo. Kyandibanga mukwano gwange gwe talanta Mukama Katonda gy'akuwadde. Oyinza okuba nga talanta obadde ogirowooleza mu buweereza mukka, tebalina amafuta agakuba emizimu, abalina ebirabo 5 ebiwekuweereza mu kkanisa, muli ekyabannabbi, muli ekyabapooso, omuli ababulizi b'enjiri, nga bibiro byokka byetunuulidde. Olwokubanga Yesu yayongerako ebigambo bino byensomye wammanga, kyandibanga mukwano gwange mpaka ku kintu ekisemberayo ddala buli muntu yenna muweereza mu kkanisa. Buli muntu yenna Mukama Katonda alina kyakuwadde ky'osobola okukozesa okugasa obwakabaka bwa Katonda. Mulimu abantu abeetaaga ebintu ebitono by'olina mu kkanisa, bano Bayibuli beeyisa abato. Abantu bano oluusi babeera bakalokoka, oluusi baba tebannaba na kunywera, naye ng'oluusi yeetaaga obuyambi, oluusi talina kyakulya, oluusi bamugobye waka, oluusi lwa bulokole, bamwana lwa bulokole. Kakati bamuzaalukuse n'omusembeza, olwo b'osembeza Yesu. Bw'osanga ayita obwereere mukwano gwange n'omuwa ekyokwambala oba oyambaza Yesu. Bw'osanga mukwano gwange omusibe n'omulambula n'omubuulira Kristo oba osembeza Yesu mukwano gwange. Owooluganda nga bamutute mu kkomera n'otamulambulako yadde, owooluganda n'alwala n'otagendako yadde kumuvisitingako, Yesu oba tomulambudde. Yesu agambye nti oba tokoze ebyo oba tobimukoledde. Era kyandibanga mukwano gwange okulokoka obulokozi tekimala, naye oluvannyuma lw'okulokoka Mukama akubanja okubanga olabika ng'omwana wa Katonda, okubanga omanifestinga ebikola eby'obwakabaka bwa Katonda kuno ku nsi. Bw'obanga tomanifestinga bibala, bw'obanga tomanifestinga ebibala eby'obwakabaka bwa Katonda, mukwano gwange ekyokukkiriza bukkiriza Yesu ng'omusa mu kitiibwa kyakumumwa, naye ng'ebikola bye bimwegana, wandika ng'ogenze mu Geyeena. Kale ng'abaana ba Katonda, Mukama Katonda alina byakwesigisizza, tuli ba stewards kuno ku nsi. Mukama alina byakwesigisizza era akusuubira nti mu byonna byakwesigisizza agenda kuviisaamu amagoba. Bayibuli kyeva etugamba tweterekera eby'obugagga mu ggulu watali mubbi yadde ennyenje. Kitegeeza nti buli kikola ekirungi kyonna ky'okola mu linnya lya Mukama waffe Yesu, oba okikoledde Yesu ate ne mu ggulu ogenda kukisanga, ogenda kifunirako empeera. Yesu omulungi ebazi. Bayibuli egamba okuba kulya oba kunywa, buli kimu tukikole ku lw'erinnya lya Mukama waffe Yesu. Kitegeeza nti buli kikolwa kyo kyonna ky'okola kikole ku lwa Yesu, baako b'oyamba ku lwa Yesu, baako b'olambula ku lwa Yesu, baako b'olaga ekisa ku lwa Mukama waffe Yesu, baako b'oyambaza bayita obwereere, baako b'oyambako ku school fees. Ebikolwa bye birungi bigenda kuyamba nnyo mu maaso ga Katonda. Bw'ona wanika emikono okusaba Mukama akwongereza talanta, ojja kuba ng'olina lipooti ennungi mu maaso ga Mukama nga kiraga nti omanaginga bulungi resources Mukama Katonda z'akuwadde. Abamu ekitulemeseza okuba nga tweyongerayo lwakubanga tuli so selfish. Ebintu byaffe biyamba baluganda bakona mikwano, naye mu bwakabaka bwa Katonda tetulina mpeera yadde. Kale ng'omwana wa Katonda, njagala olimu okubeera embuzi zino ze bagambye zigenda okubeera ku mukono ogwa kkono, wabula obeera endiga ezigenda okubeera ku mukono ogwa ddyo, abagenda okuba nga basikira obwakabaka bwa Katonda obwateekebwateekebwa nga n'ensi tennaba kubaawo. Mukama waffe omulungi ebazibwe nnyo. Toyagala kubanga oyingira egeyeena, kubanga Bayibuli etugambye nti egeyeena eno yateekebwateekebwa Sitaani, yalina kuba ya Sitaani n'emizimu gye. Abantu baali tebalina kugenda mu geyeena. Ekitwala abantu mu geyeena ku identifyinga na Sitaani. Naye bwe identifyinga n'ebikola bya Katonda, bw'okkiriza Mukama waffe Yesu ng'ekisookerwako, naye n'otandika okulivinga obulamu obulaga nti okonalinga Yesu ng'okola ebyo yayigiriza, ogenda kuba ng'oyingira obwakabaka bwa Katonda. So story ne ya talanta etuyigiriza okubanga mukwano gwange tokwata talanta eno gizikako kibbo, leka mu bwakabaka bwa Katonda obeere n'ebyobugagga ebiyitirivu. Mukama yebazi. Bantu bangi bagenda kutuuka mu ggulu nga balina ebyobugagga bingi. Bayibuli egamba eryo yalikyusa abangi yali akanakana ng'emunye, ekitegeeza empeera tezigenda kufaanagana mu ggulu. Buli muntu ogenda kufuna engule y'okusinziira ku byokoze, ne mu geyeena ebibonerezo nsuubira tebigenda kufaanagana, kubanga buli muntu ogenda kusasulwa ng'ebikolwa byo bwe bibadde. Kyandibanga mu geyeena wali amakomera amalala, kyandibanga mu geyeena wali ebibonerezo, ate ng'ovudde ekyokubanga oli mu nnyanja akana omuliro, kyandibanga wali bibonyobonyo okusinziira ku bikolwa byo nga bwe bibadde.
alugana mukama katonda basanyusize abambeera omukisa tugenda kuba twongera okuyiga wano parables eziwerako ddala ne bayibuli yaffe so wekumire ku Chosen Generation subscribing akona kade ojja batumisinganga video zitekayo almost buli lunaku nakozeka video ka The Prodigal Son bobango yagala okalaba ojja kalaba ku screen yo kakoneko kikagenda okubanga kadda kali ku screen yawo kakoneko kagenda okubeera nkaddako nebeera mwandika mulungi oba kabaka katunamikwano mbeere bulungi mbeera basikadi brother Steven kulwa Chosen Generation. Bye bye.